Negwe Kanye West wa wano simumanyi nga simumanyi nange simumanyi naye nga tuwuliranga ko nti oba ali mu skando ya mukazi nti oba ki awo kitegeeza omumanyi kale ate by'omukazi tobuulyanga ko omutegedde oti kale tumumanyi tulekerawo okwebuzaabuza simumanyi nija kwebuza gwe munyinyonnyole nina video gye nalabye eya birthday eyani eya mama w'abakizibwe waffe kati mu kutuuka kwa speech n'agamba abo bombi batabani bange baali babbi mukama be batigomyanga buli ekibuuza ekkawempe abo nga babbi nawe obujulizi yawadde obujulizi negwe Kanye West mubbi kitegeeza omumanyi naye anza wowe ngambira kati ngafa Bannayuganda abaagala ebyonoonesa genda mu maaso n'ebyonoonesa ba Jeff bandifulumiza Oluyimba baba bakalufulumya bwe bati ne anti n'atuululwe anti kati Oluyimba luno kyemwerabidde ne tulaba tulaba bannange nze kyemwerabidde kiri bwe kiti nze nina abantu be nayogeddeko nabo ng'ogyekola ati ne baŋŋamba ate lati n'afulumya olulwe kuba jjuke ye yalukolanga ne video agenda gishuutinga bano ne bamuyite bazite 3 tulondeko sikuli ate nze kati atawo nzize kusaidia ala tukuba kati mu bonna abalimu yayina vocals adira nsazizaamu gym dias wallahi mbadde gym bichi kyokka neggulo saakoze bano bendi nabo banafu bazibu wanolo gym tugenda kuyawali eri eyagundi ya Serenity Serenity gym naye bakolayo budakiika 5 ne bakoowa ati kati gw'omanyidde bo tebana bakumanyira olabika gwo kibateekamu be bamanyi so you sleeping in a home away from home wano wakwogeza n'oluzungu no that's the right word kibakola naye waneno nga mbeerawo nnyo tulaba nga aba wano bamanyi bonna nzija n'ensulawoku nga njagala kuba mukerere wansi nzija nembeerako wano I know anyway tuliko the Truth Media just go subscribe follow omukyala mukedde mujje no mu nsokolo naye abantu wa mulembe gwe ezokoleke buli otya kubigenda mu maaso biraba tutandikire kubiriwa kubanga kaakati nabaddawo ne ngamba Fey gwe internet yetuulula bannaye tebatuumuze ba mwakava mukano nga mudda mukano mba mwakava mukano nga mudda mukano noga sebo just dashi sawe emu yokka tubavi ati tusinikira nnyo bantu manyi mukwana ate amaloboozi gagenda yitamu kino kiyamba ggwe no body view singa noise ebeera around mukwano tebujja reducing obuwanira no diffuse ojja kutangala oluzungu kale kyembadde nkugamba Fey oli otya bayirawo nze kyekusaza ekyewuunya abaana mutambula mutulabire kiri kiyumba kya pigare simanyi situnulanga nayeko kiyumba kya mbizi singa tozuulira nga ziwunya gw'embizi kati kyogamba pigare kyo bali tutegedde nedda nkitegedde mwina kutegedde nawe ebintu by'oluzungu bikutawaana mukwano gwe nenkuulira oluzungu lwenjagala okuva ku makyapakala anti olwogera olunyumya bunyumya abantu tuyogera oluzungu naye tetukakasa nti olwogera mukwano munekubuulira oluzungu lwenjogera gwe okimanyi even in some important discussions bagundi bagamba nze okubeera head research okuresearchinga n'okwogera spoken and I know after researching you make a presentation egwe era nze abantu libayomba nno ng'okyali ku ebyo wabalaba bayomba mbu twali twenyumiza kabiri owaayo ono owaayo abantu abo abamu twali bayinza otukuba emboko embozi ya last week bannaye yandeka yali tanyumirizika ng'oyina kubanga mukwano ate bonna abantu bonna okitegeera kati ate nga tolina ngeri gyogera naye yaleero gwe okimanya abantu betwali tunyumyako waliwo yabazannya waliwo agenda n'obazannya mu firimu wallahi ng'abamanyi nga byemmanyi byamanyi ngira ateeke ku gundi ku boodi ateeke ku boodi ogenda scripting nze mbereko nga gundi babayita batya
after ngomaze kuwanika script abagiyisaamu. Script supervision. Yes, nkugamba omanyi. O editing kati waneno tekyali west. Gwe agenda basanya musomo yenda. Abajabira abategere nti. Era bagenda bitegera kubanga bebakola. Ne just check abantu babakoye. Nze ngambe. Nze nteekeko. Check abantu babakoye. Sagala kuzanya. Nzigala mugamba bugambi ne wano wabuzeewo kino. Mukwano wakati ngenda zanyangane. Zanyanga zanyengo omwero. Zanyanga omwero zanyanga kaddugavu kennyini. Kali eri kali. Anyway ebyo batuganye tubivuddeko. Gwe ebintu bya Sheebah obiraba. Ava piece Jeff Chiwa. Sheebah yakoze wero kwa ubaka. Nizo manyi Sheebah kyenda bachayagala okukola. Nze omanyi gundi a role model wa Sheebah Rihanna Beyonce mwatambuliramu kati ogomanyi ekintu Rihanna kyali mukola. Rihanna yasoka natekinga mu katini break ate yagitekingira ddala nasoka nazaala alina kati abaana babiri ali lubuto lwa kusatu right? Yes, lubuto lwa kusatu. No lubuto lwokubiri okulabika if it wasn't Jay-Z yali ku board ya half time and because Jay-Z made her yalina okukkiriza ate ne Jay-Z yamanya kimukolera okumuleeta nga ali abantu kuba omwana yali tanaweza almost na mwaka yakyali mutongo red ali lubuto kati navayo n'atulaga olubuto. If it wasn't Jay-Z nti yali actually yasalawo abayimbi abagenda kuyimba mu half time. If it wasn't that twaite tujja kati nze kyekyo ndaba anti kyaliko naye anti okusinzira ku interview ezikoleddwa si yali ayagala atekingemu ka break naye break gye yatekinga nze ku rangi nze ndaba teyamala. Kakati discussions eziri ku ground buli omu yatandise okuleeta ate propaganda owuwe oluvannyuma lw'eno saga okujja naddala ku anti. Propaganda abamu batandise okugamba yali yakomawo dda n'asooka atuli akawaanyi. Nti ennyonyi ze twasooka okulaba ng'alinnya kituufu yamusuula e Uganda naye bwe musuula e Uganda mbwe ate n'emugjawo n'emutwala ewalala ogenda okukola. Gwe tomanyi waliwo gundi rumeza lwo ne bagamba bannaye anti yakomyewo kati awo omwaka akaseera ekituufu yaliwo naye n'atuli akaki era kati ye ng'ayina kaabala kati obuzibu bwe bujjira buli w'okola interview ng'ekintu ky'oli mu kukola oli keen otuuka ng'omanya amazima. Nakoze interview ya Lutte Wizi n'agamba mwekyo ekiseera agenda okuteekamu amaloboozi ewanesi yakateeka mu bbanga kirati yaŋŋambye tayagala kugamba myezi kuba tujja gatta naye ate bwe yeekubira omupiira wa wano n'asaba anti video namugamba nkumatira nempayo ka video at least nkasigaze anti namugamba sinatuuka kweraga abantu video sola gikuwa we nagikuwa ojja giteekayo kitegeeza ki nti yaliwo ate nga ne Lutte agamba agenda okukola kweyo project kubagamba Lutte agamba project bagikola January oluyimbo duwandiika originally naye ogenda mugundi mu studio asoka ulirize anti ye agamba in January bawandiika oluyimbo abantu basatu Big Devi Really Kotazi naye kati gundi Lutte nayagala oduyimba ng'omuntu era ne basasula Really Kotazi Tazi bwe bamusasula naye Tazi naga nga bamaze okumuwa emitwalo 45 ate Tazi agamba Big Devi producer nti kolaki oluyimba lusindikireko Jeff mpuli oluyimba lulungi awulizeemuko Jeff alusiima era nga ebyo byonna nga demo buli kimu ng'omuntu omu yekka yabirina gundi Jeff yalusiimirani ava oba Jowe bombi kyasooka ne kimugira mu bwongo nti no katenegenda kubeera kolabo between Jowe nga yalaba kolaba Jeff mulungi mu kutuko nnyimba ategeerawo naga nti neno singa tugikola bwe tuti lugenda kuba tabbu jukiro already buli kimu bano mu kukola demo almost bateekamu buli kimu nga bw'owulira amaloboozi ga kwaya biki byonna byalimu kubawo
So balukolanga si demo nga it's a complete song naye in a form of a demo. Yes. Kati nena nyini kuvoisinga demo nawulira ng'oluyimba alwagadde. Ye Lutte mwennyini. Ye Lutte. Kati manager wa Lutte Miki. Si Miki simusitufani. Ono Miki owa atunda sound. Miki n'agamba Lutte oluyimba olwo tulutwale. Era n'alukwata ne basasula ani Lurikotazi emitwala namwejo. Just studio. Era basooka na kuteesa sasa studio nga bamusasula luyimba kuba bona kwe bali basatu. Kati bali bamusasula like ye party yagiveeko. Naga nti kati nze usente wa music industry ye Uganda. Bangambe ekimuwese emitwala ya namwetaano eyala atwala oluyimba ku project kwali. Nti bakola abantu basatu. I understand. Naye kati just kati kanku example just imagine tuvude ino tukola project mu art industry. Tuba kati tukozeeyo ka short film oba tukoze luyimba. Ne tulaba bili ne tulete ekirowoozo ne tufuna idea ne tulansi ne tuluwandiika. Nenda banga nze mu future myaka nga 2 nolimba lugenda kunkola ne kugamba omanyi so ko kiveemu ko dayasi. Dayasi nsobola okukwata emitwala 5 nenjukwa kulimba olugendo okumbeezaawo emyaka n'emyaka. Omanyi lwaki bakikola bwe batyo nti bakola ennyimba nnyingi zibadde batunda nga Lurikotazi atunda ennyimba naye ng'ono nga tamuwa Lutte tebamuwa. Era ne producer yennyini yakonfesize mu kamera n'agamba kyo kituufu tubadde nga tumuyita emabega ne tutunda ennyimba ate nga ye lyricist ye voicer ate nga atereza n'okutereeza kuba mulungi mu kuwandiika Lutte. Era mu bonna gundi be yeetondedde producer yalabye nga yeetaaga Lutte okusinga Tazi. Era yeetondedde ani Lutte. Era ne bwe twavudde mu kamera twatudde for 40 minutes. Waneno obuzibu bwavudde wakuba kati obuzibu bwe buva waawano. Kati obuzibu bwe buva waawano. Producer agamba Lutte ava ku studio agenda nga bamaze oluyimba bagenda ddumuwa. Nga bateza nti no Lutte agenda duyimba. Yes, era nga noli bamuwadde ssente. Era naye ali kontitedi akkiriza gamba nti no badde waffe tubadde tukola ffenna biki. Tulumulekere. Wayita ng'oli amaze okugenda. Writer yennyini agamba producer tusindikireko ku kwani. Naye nga bonna tanabawaddemo nga producer eka yagirina. Kuba namakiza shuwa mubuuza demo eno already wali ogiwaddeko bano ko ye nti nagirina buwogu. Ne bakuno oli nagamba ati anti tusindikireko Jeff n'alumusindikira Jeff n'alwagala. Wayita ennaku nga 5 nga ne Jeff amaze okukakasa nti bagenda producing oluyimba ani yagenda do producing ani Davi yennyini David segundi oyo Big David right amugamba nsindikirako ku demeyo nange mbeereko nayo. Odi gwe basasula. Basasula gundi wasasula. Jeff Chiwa yasasula ne yamusindikira demo. Jeff Chiwa yasasula producer. Producer oluyimba lusindikira writer kyono yawandika ne ba Lutte. Yes, naye after naye nga tene sente amaze okulyeza Jeff bamuwadde share ye. Kubambu we babasasula oli yasoka najjakeza studio namugamba share ndala yiyo. Kati ye share nga amanya ajja kuwaka ani Lutte wizi naye tebamuwa. Baba wa sente mmeka. Zote bazidisclosing kubanga ne Lutte naye bwayogera ziba backups naye tazidisclosing naye agamba ono ye yamuwa nnyingi okusinga bali. Kati bano bennyini producer ne writer batandika okweyita emabega. Ekitegera ne producer oluvannyuma yakitegera nti ono oluyimba alutunze ewalala. Kuba we batuuka okuproducing oluyimba olwo ne naani balina okubeerawo basatu. Nga we baalukola. Wabula ne producer yayita kwani Lutte wizi yekka nti jangu wano Jeff Chiwa oluyimba twalumuguzizza. Kati ye Lutte awo n'abagamba oluyimba naye lwaki mwalunzigyeko biki ne bafunamu era obutakkaanya. Kati ye ategeera abaatutte oluyimba nga bamuyise kikola backups. Naga okay mwaluwadde bano n'asirika. Baatunda oluyimba ne bamala ne bamuyita akole backup. Naye Jeff n'amusasula okola backup. Kati ye Devi agamba nti Jeff yabawaako 0.5% nga bo balinda wali bamala yakole ki
ngolo anti tannabiyingiramu tannaba era nga bo bamanyi oluyimba luli wani wa Jeff gundi amugamba abo batuuka kati Devi we yanimbidde wawano mbu Jeff yera asigazaayo balance nga balinda wanaleeta balance kubagenda okuwani kubagenda okuwalati kyokka oli najjo naleeta bayimbi ba voicinge nga tabawadde balance kuwa munnammwe okitegeera ate nga ne gomino okuwa balance umuyitiddemu avoicing era yagamba tiyali ku ssente za kutunda luyimba yali aza kuteekamu backups kuba ya editing oluyimba buli kimu era Jeff nakwata namuwettu tuwebale wayita mbuno ebbanga space etali nnene kyenategedde bano abantu bombi baadde bateresa oluyimba luno nga liringa bullet nti bwenkola kino lwenza okuzzaako mu industry nkoleki tuteredde mu kagundi mu kaspace kekamu olwashiba terunafuluma si lwe luno abantu balumise keninga ne luno lwafulumye wabula yali atugambye nti agenda fulumya ennyimba mmeka 2 mulundi gumu kati nga yagala asooka afulumye luno naye nga luli lwafulumya nga lwalekanga bullet wabula waliwo omwana yali wanne essimu akubira Jeff amugamba waayo omukazi oluyimba like agenda dufulumya kati soko indeko kyenjagala okubuuza kozi bire ya Jeff bitegereke kati waneno anti ayingirira muwa ani amuguza oluyimba bagenda batya mu studio kati really ko tazi ayagala okulya mu lulumene muluzise asindikira ate badirisa oluyimba nabo balulira nti lulungi wabula nabo bagamba eya voicing oluyimba luno twagala yaba akola ki voicing yaba akola backups kati awo ono ekitegeeza mu makulu gonna bonna bagula oluyimba they fell in love with the voice ya voicing oluyimba bambi kalati kugula oluyimba ne bagamba oluyimba nga lulungi flow ye ne voice bonna they fell kyokka yataalya kuki ku sente bambi kati ate batuuka ne bali bagamba eya voicing oluyimba no twagala yaba akola backups nga nabeera bayina okuyitaani kati lati atuuke gundi ye Lutte agamba kati ye lati lwaki yabagamba bannayo oluyimba lwemumpitidde voicinga nzija nti oyo nana bimubuuzizza ne bamuyita nga liliko tazi amugamba soko jeko wane wanne simu yali agenda na kuyimba mukono ko ye nti nedda nina byengendo okola nti soko je kantu kati ninyo togenda kumala dakiika 2 naye nga tebamubulira olita mubulira kikyagenda kukola soko je bambi nyamba jangu wane wanne simu oyagaddeko ne lati ne interview najikola nze na soko nga ovudde kuyagala se audio yakola ya video nze naddamu gikola okitegeera ne mugamba bino byenjogera bya lati wali njogeddemu kati n'ebya Big Devi nenjo kati njogera bya lati nadduke wanne simu kiro agenda okutuyingira wanne simu yasanga Sheebah atudde awo wabwe ne mugaya yali atudde wano ku budala woyingirira nti ye waliwo akabalaza kati gwe noyita mu diro noyita mu kubo nogenda mu studio kuba mapu yo nanyi manyi nti ye wekitoga wokyogedde wekyali naye waba ayingira yalatunulira omukazi n'omutima ne gumukuba kuba mwegomba ne mugamba amalayo eddakiika mmeka nti saaweza dakiika 2 ne mugamba ateewa abagondi wamalayo maka nti bali bona lwana abo ne mbabuuza lwaki bo tewabasaba video nti video nali njagala n'oli bano nedda Katsoko lindeko lati yayingira ye kati bamuyita yebo yayingira yatandikirawo okukola bamuuliza kati really quarters yayise ne bano bo abaliwo awona tebamanyi nti noki oluyimba lati bakimanyi ya voice ngene tebakimanyi nti no yali already bali balutunde walala naye nga akimanyi ye really quarters kuba ne sente yaliya naye ne lati yali akimanyi anti ye anti wegamba mukujjewa ne simu yali tamanyi luyimba lwazize kukola ki yes naye kati natuuka wanne simu we yatuuka tebamugamba nti bannayo ogenda ozze kukola bwekiti anti ayingira mu studio bamuteramu project agenda okulya nga project gye ya voices atunulira recorders ye bwala agamba why kasooka ensigale kuwolana
nkole ekindeese amalo kati awe mubuuliza lwaki namubuuza lwaki awo wennyini tewagamba nobagamba bannange oluyimba lwendi mu kuvoisinga nga waliwo omulala aluyina yagambye bw'ati olwedde bano abantu ababiri baali batunze oluyimba nga si projekiti baginzigyemu yadde kuki kitegeeza nze nali siina wenteramu nnyindo zange ku kintu kye simanyi kuba eri baalutunde wa Jeff tebampa ku ssente baalutunze wa Sheebah tebampadde kuki ku ssente kyokka nga mwendi wakati awo naye nze waliwo ebiseera awo byonna beererako ne Lutte ng'agamba bannaye twakoze project ne Sheebah egenda kuba nnungi biki kituufu ye okwagala kwe kwonna kumuli kuki Sheebah ensonga lwaki bali tabaagala nayo tugyogere kuliko gw'atayagala tayagala I think they have a thing with Joey Land. Yes, balimu awo ng'atandikiriza okuyimba bagenda mu bbaala n'asanga Joey nga batudde kati nga bantu baali nako kuliko omu amanyi Joey nga kyaliwo naye nga tugende Joey atuweeyo ka video n'agamba mwana abantu abo bakikubyemu ba blasting agendayo okole ki omugambe atuuka agenda amugamba waayo kyaliwo nga yagibiki kati nga bw'otudde wano n'enzija nze Lutte ko Joey kale tukoleyo ka video it's okay Joey n'asigala ng'atudde ko Lutte kwe kumugamba naye wano tekajja kuvaayo wandiyimire naawe batoka recording andeka Lutte okuva olwo neke baali ba recordinze y'akabibibi yakasiimu n'agamba anti bagamba bagamba ensozi zensisinkana abantu be basinkana batuukanga project balina kati obuzibu bwe buva Kanye West we Uganda bamubbirako agamba nedda byonna bye tubadde tugenda okufulumya tubisazeemu tufulumye oluyimba luno soke tufrustratire omuntu ono kati nono naye kiyekola wali nga amaze tuterayo posta nti no agenda tenyimba bbiri oluvannyuma atuterayo nti no waaye ne woonookola otya Kanye West nala forcing Kanye West Kanye West yagwamu ku ddalo gwe nedda Kanye West owaddala gwe tumanyi so waawano ate owaawano omumanyi simanyi kati gwe lwaki ogamba oti owaawano gw'otamanyi oweerya nti gwe tuliko yagwamu ku ddala naye kati baliwo bagamba Kanye West we Uganda kati lwaki ogambye Kanye West yafulumya oluyimba tafulumya owaawano wano simanyi oba yafulumya naye nze kyemmanyi batugamba Kanye West we wano kola ki ndeka ate nga ekintu omuntu omanyi you can use nze ng'omunnayuganda ayagala ebyonoonese sokoleka katoli ayagala byonoonese when you using to describe someone eri abantu okubalaga situation gyalimu you can use any word kati oli bwagenda n'akugamba nti Kanye West wawano abanga abagambye bane omuntu gwe mudiringa naye ki gwe tutamanyi mbu mulalu tategeera yavaako dda bwe kaseera atambula atyo byasanga byakola actually oli ye byasanga byakola Kanye West we bambi yafuuka mulokole naye waawano simanyi yafuuka mulokole kuki gwe Kanye West we yafuuka mulokole ayambaza mukazi we nga tayambadde nze nkutidde ebyo tebimukwatako n'amutwala mu kyaki nga tayambadde tebimukwatako alinga bagaba ne Kanye West we n'atwala abaana nga tebambadde negwe Kanye West wawano simumanyi nange simumanyi naye nga tetuwulirangako nti oba ali mu sikando ya mukazi nti oba ki awo kitegeeza omumanyi kale ate by'omukazi tobuulyangako omutegedde oti kale tumumanyi tulekeraawo okwebuzaabuza simumanyi nija kwebuza gwe munyinyonnyole nina video gye nalabye eya birthday twabadde ne birthday waffe eyani eya maama w'abakizibwe waffe kati mu kutuuka okwa speech n'agamba abo bombi batabani bange baali babbi mukama be baatigomyanga buli ekibuuza ekkawempe abo nga babbi nawe obujulizi yawadde obujulizi naye gwe Kanye West mubbi kitegeeza omumanyi
simanyi Kanye West gwe tuliko. Nyiza okubanga gwendiko sigoli. Nange wendabye nno kirabika. Nenga Mubbi. Bannayenze gwe mmanyi mama. Owe Uganda owebweru. Yenna gwe mmanyi. Gwe nyina olaba bino byentambula. Nyina we namusanga naye bannaye nga balina kiddiru kye babala. Ng'olabira ddala. Bo Kanye West babanga baziddiru. Bo mukuba ddiru wa Kabaka. Oba we Kenya, oba we Uganda, oba we bweru. Ate baabe Kenya bazibu. Nayenga. Nayanza we ngambira kati nga fa bana Uganda abagala ebyononese. Gena maso nebyononese. Ba Jeff bandifulumiza Oluyimba. Lufulumye. Baba bakalufulumya bwe bati. Ne anti n'atulure. Andi kati Oluyimba luno kye mwerabidde. Ne tulaba tugaba bannange. Nze kye mwerabidde kiri bwe kiti. Nze nina abantu benayogeddeko nabo ng'ogyekola ati. Ne baŋŋamba ate ati n'afulumya olulwe. Kuba jjuke yiya lukolanga ne video agenda gishuti. Bano ne bamuyite bazite 3. Tulondeko. Sikuli ate nze kati atawo nzize kusaidia ala tukuba kati mubonna abalimu yayina vocals. Ati era ye original kuba bona we never falling in love with the vocals badeko balugule. Ne gwerati ayemba. Bazite 3. Ng'obeera mu disco. Nze olaba dance kati nga tuvideko mu byokusaaga ate wanani asaaga bino bitu bya ddala abantu bagenda kwetema. Yes bya ddala ne kati nga tuvudde mbinene ogamba nti bannaye twala. No Oluyimba lwali tutuyingiza show ya Serena. Bali balotugese nga towards the show ya Serena to Lutte. I understand ne kati olaba awo wennenyezaamu oba art industry ya Uganda oba ki. Obutabeerako n'abantu abantu batutwala nti bakati batabeewo. Naye tebalina kye bakola bonna bogasi. Nabo bali mu kulwana byabwe. Bogasi balwana biki? Omusajja yavuddeyo n'agamba temuvangayo ne mugamba mbuno Eddie Kenzo global artist. Ebyo byonna bye yakola temuli totubuulira bebe kulu bwe yagambye. Era jo interview yadakola kati tasobola kudda ku naye kusooka okulwana ne mukulu munne. Ejjukira nayo nali mu kutambuza chain. Aha kati ate asokadde ku bino nga neri ne bamutta. Lwaki tabiddako nga waliwo pressing issue. Let me tell you kati nze olaba an artist olaba tukola art Nickelodeon gye yawangula. Oli taziraba mu kantu. Ye taziraba kubanga waliwo n'ebiyitinganambu. Ebyo na living other factors constant. Jukira nono okukola sound oyo alwana kufuna ono byafuna. Ekitegeera. Kati ate abidisi. Ye kyawulira muli yalaba temuli. Okitegeera. Dayasi. Twayimirangako n'ogamba nti oba kankole Luyimba oba nkolayo ka project ka piece ka art konna naye kati kankwireko ekintu ekisinga okuluma art. Nali nkozeeko sebo. Ne by the way filmmaker. Tomanyira nnyo. You know that pain omuntu ogamba nti bannaye nkoze project ntaddemu amaanyi buli kimu. Okitegeera. Kati omuntu omugezi nze nayimirira nenkola film nga sinaba nakuta script njiwa muntu yenna kugisoma kati gana magezi nga walati wizi oba ne ba writer bonna be yaliko. If the idea simanyi idea yali ya ibayawukanye I don't know the idea yali yanyoba yali ya Nagwayagala okusinga oli. I don't care by the way waliwo sorry stajjawo na kintu kyakukoze. Togenda kugenda wali eri onkola byonna byonkoze onjolonge onvume buli kimu oba onkola ekibi oba ngobese ku mulimu. That's why you sugar tayagala namukasa. Okitegeera. Obadde oteekeddwa obbaleta wa? Mbadde nteekeddwa obbaleta as an example. Dayas omuntu ayimirira n'akujjako ekintu ky'olyako oba omulimu gw'olyako oba project yonna gy'olyako okiyimirizawo obulamu abamulabewo nnamba emu ate abamubi ani yaliyako ani nenda kati sooka oyindeko like this is what I want to say tugendeyo ani yajjako ani sigenda again. That's what Sugar says. Oli yamujjako nti namukasa yamugobesa ku baba yamugobesa ku baba. One of the era namukasa yimirira maso n'agamba bannaye nze sigenda bosibanga bamba muleso no sigenda kola nono omwala shonjagala gikola nze kanenga bali basobola okola bonna obulamu ne butambula. Yamugobesa ku baba naye ate oli yasooka ovayo ono n'alyoka owaaye kyokka n'amulumba neno kalondoozi. Like let's say example naye mbadde driving ako tuye simanyi no idea yali yanyo okola luno Oluyimba simanyi yakenda kumacha cause idea etandika oba webase ngoba tuddawo they all believe producer yentandikwa ya idea yakuba gundi
yakuba beat n'abagamba naye mulaba mutya nga tugikoze eki kati producer yennyini by the way kino kigenda ne ba producer be Uganda if you start your own beat koze okimanyi osobola otandika wanene akantu ng'olaba katonda nga kagenda kumala kagejje kati awo ogenda n'owandiisiza n'ogiteeka ku copyright I saw upon the living God single project bagiteekako copyright nowe bandigiguza ne banjiguzizani era ownership singa bagamba nti kati kati waliwo awo wongambide nti no baatuka Oluyimba ne bakola ki ne baluguza Lutte nga yagenda oddutwala there and then Lutte yandikutte project ng'amaze ojo oninga nga bagimuwadde nti yiye yandikutte project n'agitwala mu registration n'agiwandiisa ku RSB n'abagamba nti bane eno project yange it doesn't even cost nze movie yange nawayo emitwalo 15 jokka naye ng'osigaza nti kintu kyogenda naye ng'osigaza myaka n'emyaka nti ne bazzukulu bo firimu bw'eritambula bagenda giryako ng'osigaza nti luno Oluyimba Lutte yalufulumiza ne bw'olevaayo omuntu aluimpersonate nga nagamba nti Oluyimba lwange nti oba producer yaluguzizza Jeff bala yaluguzizza ba Sheebah wallahi singa yo project ya Lutte okitegeera but waneno wenabira nti ono writer muyaye bamuwe emitwalo 45 nga ab'omukwano nga onoogamba nga bonojja nga tukoze ekintu fena n'ogamba naye okyeyagaliza naye sigenda kuguzanga omuntu eyo agreement mbi ey'omumwa mbu watuuka we bategeerera nti alabika Oluyimba luno yaluzannyiramu wayita ebbanga agamba Lutte akubira manager wa Lutte amugamba naye sente wapa lwaki tonyongera emitwalo 15 aweze nkaaga kati kono akubira Lutte agamba naye gayiwo ono si waddala twateesa ekintu buli kimu nekigana sente n'ezimu wakolo lwennyini lwe twateesa awakubira producer no ani manager manager akubira Lutte amugamba gayiwo ono si waddala kati ko ye amugamba waba kyasazeewo zimuwe kati abatanazimuwa ate gundi lurikotazi akubira Lutte amugamba ana inuba luno omanyi katukudize sente zo kankole refund era Big Devi agamba agenda okutegeera nga Lutte amukwira agamba atono biki byagamba okunziriza refunding ate Oluyimba namaze n'odduka ne video tugenda kushoot ebyo byonna bijja because of our carelessness kuliko kubasatu kuliko omuntu akola ki ate nga bonna nga we bali abasatu kuliko omu bonna gwe beetaka nga bo kye nategedde kuba jjukira bonna we batuuka okukola buli kimu bakubira Lutte kitegeeza kubale kati ate Lutte bajja batya okumiitinga abasatu Big Devi ne Lafiti baali ba mukwano ng'ate Lurikotazi ne Big Devi ba mukwano kati nga Big Gundi Lurikotazi buli bwawulira Lutte agamba basobola okukola bonna kati yagamba Big Devi njagala tutandika okukola basatu nga ne Lutte kwali tujja kuba ekitu nga kyakabe mu kutandika nga bakola bulungi we byajjamu byakasente ebyo ebintu nimba tezisoose kuba ku bo kukulwa abano bokka ne babitusi baki bakola kati man is a by the biva ku writer carelessness biva ku writer carelessness diasi omuntu bw'omutegeera nti nno by the way kati it's not even simayanga babiri mu music industry work even in businesses nze solo tula nawe ne tuzimbe na apartment ate tujja gizimba tujja tusobola toyogera bintu bitakwatagana nga tebisooka tetujja gizimba zinawe nga zena tugizimba kuki tuli ba mukwano nga then tukole tutya nga apartment tugikolere ki tugipangise abantu bonziba nze sisobola kuzimana mukazi kalina ebyatuuka twala eri nedda tusobola tesango jeke ebyabannambwayo bye baalimu ate nalesa ate kati kabonero kalina wanene ani omulala ali ku kabonero kalina nambwayo namulabe yegombe yagundi namugamba totawaana ya Miki Wine namunga gwe totawaana gwe nambwayo ne kalina bali bati banaga byagambe omwana kyayagala ota ne kalina nga yagambe agita ona kitona kalina abeerako omwo namulabye ng'ayogeza ennaku but nambwayo ajja kifuna ye ajja jezimbiranga omukazi already yatandika dozi bunze mwinako obuzibu azimbe kati ng'oseka ng'oyinza okulowooza olinganga agamba wangana gyoseka mama mwogererawo naye simanyi mukwano bigenda kutuukirira nambwayo tugenda zimba kalina ate tugenda kukola big opening
kasi bwaje bako ngajibira papa ngajiwa papa nenga ndakola ko mukazi gwe babbye ku luno kana yakaba ngo yali abbye ebyomulala ani yali abbye simanyi you misunderstood ze tontwale eyo bolokwa mukwano genda but you misunderstood nagano genda manyi you misunderstood. It's okay kati sheba day to day wali ekisooka nze sagala kusasira abayimbi oba ennyimba abazifulumye kubanga mwennamu bayitha wa abayimbi bawana abasinga basiru sikulimba nze nkyogera sikiruma situation ovumye abajjeefo ovumye Sheebah nedda siri kwa ino situation ntwaliddemu abayimbi bonna ab'e Uganda n'abakola firimu n'abakola comedy ba artist bonna lwakuba kati nkireetedde mu bayimbi si artist is just gundi naye wagamba nti ba artist si bonna kati kankusomesa ekigambo kimu ekigambo artist webuba tekuli oyo abeera kuba bifaananyi painting biki webako kuliko be bayimbi wabula bw'ogamba arts oba okoze jeno ngamba bantu anti ye arts mukwano ate kati arts si akola abantu tuveeyo ba artist si bonna saaba kati kankubulireko ba creatives bonna simayanga abasiga ebifaananyi kati okimanyi waliwo omuntu asobola painting ekifaananyi n'akiteekaawo n'akitakiteekako nti nno beeno gundi yange nti webeeno painting natatekako signature ye waliwo abatabiteekako kati waliwo ne booteekako signature yo kati kankubireko ekintubisawa nakulabika ekintu kyonna ekinvolvingamu art kyandisanye kibeere nga kiriko ownership buli kintu kyonna kyandisanye kibeeko ownership okeera kumakya n'ofuna idea yo kati waliwo ennyimba z'abantu abagenzi abamu nga baafa kati ze kyenyagala n'okugamba kikino bw'oba omanyi tosobola kwecreatingira mugabe credits no bamba muteesezza gwe kikole in a good will nga gwe kubanga waliwo abatakyagala bo balina emitima emitogenda gibajjako nze kati bwezija nenkugulako gundi oluyimba lwo dayasi nga waluwandiise nenkugamba njagala kuoninga luyimba ng'olwange kati mukwano mpaka kusimu mamisi ndijuka kati nange nagerese waggulu waliwo omukazi wa firimu bukyanga afulumya firimu yeteekako mbuno ye written naye nga buli omu amwegomba mugundi mu industry muno yeteekako written by directed by nenga tawandikanga yadde akabi gundi project zonna zafulumiza abaana be baziwa no because ye atuula n'omwana n'amugamba eno project egenda fuluma naye buli kimu ekigenda fulumirako kyange oyagala sente mmeka ate nezo sente zagamba nti oyagala mmeka bwamugamba obukadde 5 mwako kamu n'agamba tujja kweraba because abamanyi nti bannaaye ono omwana negomba yagala kukolako nange kati nga ono yazaala Yesu nga this situation simanyi yazaala Yesu tumanyi mama wa Yesu simumanyi oli wa ddiini ki simumanyi oli wa ddiini ki sina ddiini fena bakatoliki tumanyi nze siri mu katoliki de kayonze manyi yazaala Yesu gwamanyi nze simumanyi ndoza simanyi yazaala Yesu situation Lutte I think Lutte is my friend naye I think ya taking anyo nti nayagala kukola ne Sheebah ne kimuvaako nti no project yiye atoyirinza ataddemu amaanyi ge gonna ate it can just sleep nemuvaako naye singa we yagikwatira nga abagimuguzizza n'agikwata n'agigenda n'agiteekako copyright osanga yandikyusiza obulamu bwe bwonna ne namugambye toyonoona maanyi ga musajja ge yakola okuwa buli kimu ky'olina ogwonoone bw'otyo okimanyi product ya Maro oyo Lutte Maro omumanyi omanyi project ya Maro ne muga toyonoona amaanyi ga musajja gonna ge yakozesa naye kye nategedde mu byonna oluyimba the original owner of the luyimba ku bayimbi it's Jeff Chiwa. What do you mean the original owner? No, chengamba ti gubasooka oddukuza. Ate ne dayasi wagamba abantu batuula mu kuwandika oluyimba abasatu ne basalawo baluguze Lutte. Anti leriwuliriza Lutte agamba we batuuka nga bamudizza ssente ze yabawa n'akita naye ng'ayagala kulinda kulaba ani agenda kukola ki gwe bagenda dduwa era ne baluguza Jeff era gwe yasooka n'okuvuyisingira.
gwe yasoka n'okutera mu backups era ne producer yagamba Oluyimba nga sinnawa zo bagenda zimudde eza aunt nenga luli ziri mu bingi tebagubemu okusiba omuntu video manyi yagikola shasha gwe anti yabadde afulumiza ne video yabadde bamala dogikola kyokka video y'abantu babadde just bayimiridde mu miti ne ku kizimbe speed yali yayiri ya video gwe nalabye video nga tosindika mannyo just video like nze abayimbi sibalinaako obuzibu eri video gy'otannalabako owooza otya ati nno egera mukwano kati nze ne bwe mba sirabye ku video ya Sheebah lyrics ne bwe ziba nfu nga tezimatchinga nga bwe zirina kubeera video yebeera tontwalayo kati kankubuulireko waliwo wano abantu abakola video nga lyrics ne bwe ziba walayi tezinyuma mukwano nga video genda girabayo kwesiriwaza nga ovuma anti ojja kukitegeera siminaako bizibu ebyo byekimanyi byowooza mbune lyrics ziba nfu kati gwe walabye video ya somebody wa somebody owagirabye nalabye video neŋŋamba banaye singa buli muyimbi akola nalabye video ya somebody wa somebody nenjikwata kati bwe namaze giraba neŋŋamba kaŋŋende ndabe ku kapati ku video ya kapati kikyotegeeza oli yagamba yeekolera bibye owa kapati mumujje ono ati teyeetaaga muntu kwekolera bibye ali ye yabagamba ate ono kimujjako ekituufu bw'opimapima video bweziti obeera oziraba Ibraka kanzu mumanyi twali tuyina we tutudde n'agamba oba kapati ani yali amugoba okukola kino mugamba bannange oli kye yayagala bannaye nalabye kabbayika nga ka 15 buno bwe tugula downtown at least video yandibadde mu location n'omuwala yayimbye kapati Nax buneno bubbayika buneno ke yali ayambadde akabula obutamanya bintu bino nali manyi kabbeeyi era nagamba omwana yasabula bubbayika obw'essatu 15 downtown at least ko njukira Oluyimba lugenda ku closet gwe tulina okusiba ekyo like department nanti tembadde ngenda ogamba nti no like it's a full project wabeerawo departments kale wa costume owaki nekyakabo bakeera bukezo machana akati tugende tukole video naye mukwano ne bwaba wa costume ne bwaba muganda w'oyo omwana ba ne bwaba mukwano gwe teyandi mukkiriza kukolera video nze nino omuyimbi wano yakeranga downtown n'ajjayo obuvaasi ate nungi yes ng'agera n'ajjayo obuvaasi nanti kisinziira yali asse Tina Fierce yamukola anti yagera naye oyo gongambye nga era yatandika clothing brand yagwa ani Tina Fierce ngola kitegwa gwe yamala wabangaki nebbanga tiyawera omanyi lwaki yali yeefuula ati no yabikola kumba alina omwana gwasindika kati Tina Fierce yabyogera omwana naganza ate tomumanyiira ate nagulawo ebibye naye nga baali bati oyo mwana yuza layira ne munne bayuza bannaye baali bamukwano ndowooza nga basobola n'okuba gwe mbuli ayo gwakyali naye nga batandika bonna nga baliko bonna nga babalabala gwe mbulirayo omwo nti bali bonna gwe mumbulira naye oyo bannaye nga baali bamukwano n'oyo amanyi okugaba ofu obw'ekisiru mu public mwenyi ojje nze nkuwadde kumbe muyayi mubbi munanfuusi nga munne bwe bateyagala ate oyo ne mukusomera kati ekintu ekiriwo ekituufu kiri nti Lutte Oluyimba teyalulyako mu kulutunda wabula mu kuluvoyisinga yalyako jeefu yamusasula ssente z'atatoma naye nga bayimbi bakolya tabaagala okuza jeefu agamba tatoma era n'agamba ewa Sheebah bamuwayo mafuta 10,000 naye ng'ate yavuga biki baamulemerako nnyo najja naga era yali tafunye abaafuluma geti Sheebah n'amugamba bambi weebale mpe namba yo ya Airtel naakuteerako kyenkutera eri ku mobile money naakuteerako kye era aba avuze half weather road ng'atuuse ku avudde wane simu eno mu gundi nafuna amazike gaabiri agenda okulaba nga tulyo amazike aga nga zwa gijjeemu aga
Era n'agamba at least amafuta gange tegafudde. Kati kambuze Dias. Era mbu n'agamba bwe bamuyita ewa gundi ewa Nesimu lati ya gundi Lirikota za mugamba jangu ne tojja na big devi. Amugamba tojja ne big devi. Lati mukwano nyiziza. Kati lati kankubuuze. Wagenda nogenda ku studio nogenda mu studio. Nanga we yanyiriza. Oshitegeera. Wachikoze eri nojja n'okikola eno. Oshitegeera nogenda mu mugamba oli muyimbi. Nokola ekintu kyewakoze oshitegeera. Like olaba tubeera ba mukwano naye ne mukwano gwe nsole kwagala yekugwa kubba tetugenda tulano tuwolereze lati kubanga mukwano gwaffe tugambe kye yakola kitu ne mugachi wakola kifu. What you did was bad oshitegeera. Wali osobolo watwale no drive yo kwagala okukola ne Sheebah ate no touchiri eri. Kitegeera. Ate ne okibayize ennyimba zonna olumu balutadde lutalina kuteerebwa. Yes. No ne bamu lwabadde ng'oluli gundi half-baked. No period y'okuta oluyimba lwe naye n'ataluta. Nze namugambye tadde mukazi wattu. Simanyi. Enze n'okuba takyalutadde. Satu bazite. Nze nabagambye kino. Oli timu Fey. Zonna satu bazite. Kuba kati ate tukole kimunna. Tuyina zisigaddeyo ebbiri. Muzirete. Lati leto for us we compare and contrast. Kubanga lati nogenda okuweja emitwalo 10 omuntu omukulu. In your right senses ogenda otya n'okola omulimu nga temusoose teesa sente z'ogenda kukola. Anti yagenda tamanyi kyagenda kukola bamuyita bwizi. Naye n'akikola. Anti n'akikola. Anti Fey tuli ba mukwano ongambye soko gye wano nzize. Ntusa ongamba naye nze siteeka mukwano mu business. Yaguteeka. Okitegeera. Kati osobola okuba mukwano wange n'otuuza wansi n'ongamba Fey nyina kano ka project njagala okakolera bwerere sina kwadde n'ekimu. Baakamuma kubanga era oli yawagundi valid reason ye singa yakafulumyanga abantu balowooza akyali ku break nga taliyo. Ngakyali musino. Okuma wano musango. Nedda okuma wano musango. Nedda she had her reasons as to why yamumma video. Which is okay. Kubanda Jawiranda yalina reasons mugamba nti bannaye video njikumye nsigadde ntudde. Buli omu aba ne reasons zize. Side zo byazitirako bulizo video. No, which is okay. Buli omu abeera ne reasons ze lwaki akola ki. Ate omuntu wabanga alimu eno industry nga alinnya waliwo omuntu gw'alinnyirako. Waliwo omuntu ajja n'agamba nze nkikubye mulundi gumu nkikubye ku lwange tewali gwe nzigiddeko. Naye most of the cases 90% abantu kati abalina we bali I swear balina omuntu gwe bambukiddeko. Ne bagamba nti kati Mama Alima yakwata ku Rema. Nti oba Bebe Kulu yakwata ku Rema. Nti kati oba Maro akutte ku Lati. Gundi Bebe yasaba Alima gundi Rema. Naye yo kolabo yamugira nnyo yamwongerako kinene. Ati era bwe wabako gwa yambukiddeko kitu. Nga nawe nkwambukiddeko tumbaavu. Nedda nga nze banyambukidde ku Zuberi. Nange nkwambukiddeko. Naawe nyambukiddeko kuba kati. Tosobola kubeerawo we sitali. Siri mubire. Tosobola kubeerawo we sitali. Ani mubire. Ntangwe. Mukwano kati kankubuulire. Kati nga Sandra bwagenda okwambukira ku gundi. Kimenke. Sandra Nax. Yeah, mwambukiddeko wadde bamanyidde walala. Nze badde mumanyi ku. Ffe tubadde tetumumanyi. Bana temufiisa abantu kutuka kwecho. Wallahi talahi billahi nze kati abantu b'oku midyoka abasinga twali gwe sitamanyi Sandra mbadde simumanyi namulabidde kapati. Oyo mwana ng'abadde nnyoniziza bafana ng'anyeenya amabina. Ffe tubadde tetumumanyi. Temubafiisa nnyo ate kutuuka kwecho. Kubanga neziza bafana. Naye twali amumanyi? Hayo tumumanyi. Naye sasa bwe wali ogenda okukola. Tumumanyi ate gategatta. Ne mala nenjigatta. Kati Lutte dansoro omanyira kwano? Lutte dansoro. Nze ye nga ye like nalaba bu video bwe ng'akola video yekka. Naye twagenda osinga omumanye nnyo we yabeerera ku Sheebah. Naye ng'ate yakolako nani ne Bafana. Kati fena abasinga twamumanyira ku Bafana. Bafana we yakubira pomini. Ng'ajja naye ku stage. Kati abasinga abantu ababadde mu initial stages abasinga tebabakola ki tebalina organizinga nnyo ate bagirawo azze n'akupolishingako
okitegeera abazena akupolishinga ko basinga okuwa credit nti bana yamugizeyo naye nga waliwo omuntu aba akutandisa ku nti bo benyini tebavaayo gamba nti bannange nti bannayisajjira kono najjira kooli nati kati abeera alabanga lwaki onteekamu nkugjeemu bwe bunanfuusi bwabwe kubanza omuntu gwe nyambukiddeko nsobola okwemerera ne nga bannaaye this person made me ate I give her credit kubanga yabeera kati omuntu yenna najja n'akukubako polish nga tanaba kutandika kwewaana ani yakuleera wano okitegeera okutuuka okundaba naawe okubeko polishi by the bibeeranga friendship omanyi bwe tusobola okubeera nga tuli ba mukwano tumaze ng'emyaka 10 ng'olina mukwano gwe ate nze nenkulabirako mukwano gwe bannaye ne mutijja nze nnyina abaana bali bwe bati kati ba besties naye nze naba meetingisa bulungi nnyo nefuna omulimu awo nenga mujja tugende tukole ne tukola bwe bamala okukola naffe bitutuuseeko nnyo but that's life naye nga obuzibu obuliwo Oluyimba Jeff yasooka oddugula tewali buzibu the problem eri mu bantu basatu the original creators of that craft be baliko obuzibu kati sooka ndeko nkubuuze lyrics zezimu fulo yemu beat yemu awali full stop awali koma buli kimu mu Lwalati bwe kiri mu lwa Jeff bwe kiri mu lwa Sheebah bwe kiri nzije ngambera tyamperezeeko ku lulwe mpulirizeeko ate agenda kutabula kwaya wanalukweza nawe n'oluweereza obulala lati mukwana nesiga tojjaamu bwesige bwange ne lati bwe tuyina tuvudde wala Oluyimba balukweka ate ng'olukwate nedda just agenda kunsindikira era kyekyo gundi kye yakola ensobi gye yakola Big Devi bamaze otunda Oluyimba ate writer amugamba mpaako nange demo mbereko nayo okitegera singa teyagimuwa singa byonna tebiriiwo these writers kuba like sibamanyi personally mbawulidde ku ggwe but that's why it's good to work with mature writers and writers that are professional and producers naye ba writers abasiga bazze babikola naddala aba music simanyi lwaki kankuweeyo omuntu omu ombuulire kozi simanyi oba yali akikoze oba takikolanga ndaba ombuulire oba yali akikozeeko Silver Kyagulanyi bwakuwa bakuwadde ne producer gwakola naye amugamba tobaako namusayiningisa n'omusayiningisa yenno omugenzi radio bami rest in peace yebo bwagamba nti ndukuwadde abalukuwadde naye omusinika wamanya gamba ndukugjeeko yakikola Irene Namubiri yamuwa Oluyimba kati ate najja namugamba naye lwaki okera okunywa omwenge yamugambirawo maama luleke n'alweyimbira namugamba luleke genda tolida kukajaji kumugamba mbuwayi lwaki okedde endigi namugamba wazize kulya nakubala abaana emimiro bagigulawo saawa mmeka si byebyo byaliko obuzibu kulimba lwa Little Boss ne gundi na Irene byebyo oli na recording anono naluta byebyo kati abantu bwe bajajinga balaba nga olwani olusinzi era wabeerawo olusinzi wakuba nti bali bombi baata nati kati the problem here gye tulina eryemu bubaganye Motoro Oluyimba kuba kati ekintu kyafadda tewali alina ownership already project mwajigize already twakalabako video emu Motoro Oluyimba naye nze njagala nakwogera n'abantu bakola video ennaku no kakati nze nkyegenda okusaba kikino buli we tufuna such scenarios mu industry the leaders abali mu industry Wama Federation wano mwina okulagira abantu ekituufu mukwano bali eyo beebase balinga abatalaba no kati ojjukira situation ya Muhangi ne Bebe Cool era ekirungi message yatuuka gye nali njagala erage era kituufu baagifuna era ntufuna mu ne reconciliation yawo nze nali nsabye Federation engeri gyeri kugoba ku bintu bya copyright weeri quote me right engeri gye bali kugoba ku modern copyright eriwo no tuyina the old version the modern day copyright yetaliiwo quote me chobola kugambye quote me right ne mugamba ekintu ebbanga lye bamala mu kooti mwalimu ebyokuyiga bingi bali basobola okufacilitatinga abantu to bring that to public abantu bategeere ki waliwo etteeka bagiyita Miranda's rights ebweru we bali bagigira omwala gwe barapinga simanyi bishini ne bajjamu that Miranda's rights what the government did
baji publishinga neberanga specimen okulaba nti nekola nti ne baji educating ngo already erimu act ngo omusango genda maaso nti ne wane Uganda we mufuna scenario wisdom abantu batekeddwa okutegeera ekituufu mu bintu bye bakola n'ekintu kye mwagala okwenforcinga wano budget bagirina we bandi badde bakwate ne bagamba ne baselectinga ne bagamba gundi they can do a good job buli ekigenda maaso bakipublishing so let the artists bayigire ku ekyo okitegeera ekyo kintu kyandikoleddwa anti era tikijja kukolebwa kuba ne mukuso ne Lulina kisabera ne kitakolebwa ku musango gwa Muhanyi nga bali mu kooti ne one situation yennyini ate ne ekyagenda maaso they are not late basobola okukwata nga federation ne bagamba okay musango guno tuguyingira. What is the solution to this case? Abobi bate nyimba bonna Zina solution ate bana abateekeddwa bikolako tebabikolako kati tukole tutya bate nyimba zibonna oli ataddemu ssente nnyingi omuntu gwakozesezza wa bbeeyi yes atuula wansi n'atunuulira vidiyo ebyaddala wadde Oluyimba yalugula leeta yalutaddemu ssente nnyingi nkitegeera yalutaddemu ssente nnyingi I know sinawulabako naye I know nti no yalutaddemu ate omuntu gwe yakozesezza omumanyi atula wansi n'agenda n'awandika script abo abasajja batambula ku script n'agenda n'agamba vidiyo eno tugi abantu bagimanyi ndowooza nnyo nnyo aginsaatingamu kati gwe that's kyoyagala ogamba asirikira muli ndeka nkulaba oyagala okwonooneka kiika naye gwe gundi omumanyi era banaye mumiisinga luli gwe wali naye ekiro kulumbe nali naani gundi onoweka mwoki erinnya livudde muntu but I love that guy Dan Magic si Dan Magic luli kulumbe lwaguno Kim XP banaye mumiisinga mu video kuba yali akola organic nanti Kim XP abantu bayive bamwe misunderstanding omanyi abayimbi bano baagala ebintu nga bya mangu Kim XP omuntu akwata video nagiteekingako time kyobola ono gundi abiba mu bwangu lunaku lumu ne bakatinga ne bateekamu neddo waye sikimanyi ate kati ye badde yaki mbadde just afaminga byoyogedde naye nga sikimanyi buli saagala onteeke mu bintu byo kale gwisokoleke mugundi oba baagira bati ono n'akwata lino oli n'asigala byali asula oli n'afumbirwa eri buli omu n'afuuka baby mama baby daddy bibangawo mu bafumbo kiki ekipya naye baali batobye bwe baawukana we baddiŋŋana batoba mu ngeri ki iyo ono yagendanga mu kisenyi n'asima golodi ono agenda n'amutunda tewabimanya ebyo kati kankubuulireko abantu baawukana bulijjo Dax ne Momo basoose okwawukana kituufu but waliwo kimanyi waliwo waneeno kapo ze tulina nga bamaze emyaka njaya nga baayawukana naye nga tebanafunayo abyogera idda nga n'abantu aba bali close ife aba bali close asobola okuteesa n'agamba bannaye ogukazi ogwo omusajja ogwo gwantama kati waliwo abantu nga bo baayawukana okimanyi kino nakimanyira kuko really ye yagamba twali tunyumya alina ebintu byayogera nentegeera n'otegeera nti nno ki nti ate bakyali bonna yoyogera ku baani boŋŋambye ngaako sirina byenakugambye simanyi ogenda kufumira olina omuko tukufunira omuko saafumbirwa saawa zino malinnya agakupangisiza abantu akuyimbira oluyimba lwa muko sigenda fumbirwa sirina nomusajja buli bufumbo buli relationship gyembeeramu eggwawo amanyi agakuleeta bakuyimbira oluyimba lwa muko abaana bano abaana batobye ono bwagenda bwadda ojjukira emabegako omulenzi yagenda mu depression olw'omuwala n'abamala ne baddiŋŋana n'omuwala n'agendako mu depression anti omuwala ekyamutwala mu depression ate yali alaze bamudisappointing oli yali ayagala ka one time biki
disappointing kati agenda okudda wano era kati nekolako ne interview ne maama w'omulenzi era omulenzi nekimunyiiza nnyo kuba maama w'omulenzi mumanyi nti batuzaala ku kyalo kyekimu kati it's a walkable distance okutuuka wa ewaabwe. Maama w'omulenzi n'agamba naye omulenzi nga twamugamba dda yeesonyiwa omuntu oyo tawulira kwe kumwaza ne bakola oluyimba Musege. Kati bino babaze almost Musege baluyimbira Momo era ne mu video yalimu nga Vixen nanti message yali nanti oli andi abantu bebisere yo babyo yayogera nnyo bakite weesonyiwa Musege biki ko ye nabagamba Musege ku Musege tetwafuuka ki kitegedde kati but things bamaze emeze jiwero mukaka people break up kati waliwo fa abakulira mu family waliwo kati nyina kazini wange yakwira mama we ne taata we bayawukana okumala emyaka nga 8 naye nga bali maka geegamu nga bisange bayawuka nga bakyayita mama ne taata nenga bali kati kankubuulireko okumanya ngo ebintu by'obufumbo bizibu musana okubanga mukyali bafumbo nga ntwala abantu mukyali bafumbo n'ekisenge musula mu kyekimu nga nabe wakabalooza nga nebe wakabalooza bannaye muri bulungi nga bamufulu wallahi nze bemmanyi bayawula ebisenge nga bo maka be bamanyi nti bayawukana nga bwe bafu ku mikolo bagenda bonna buli omu batambula bonna nenga ebisenge babyawula ng'omusajja n'akera ku makya n'akonkona ku mulyango gw'omukazi ayinza omuwemula naye nga abantu bwe bajja ewaka bannaye mwana laavu eri wali naye bantu bafulume. That's how people keep public image. Kati naguno ogwala gwe wakyaziza guneeno simaye ogwavuddeyo ne gugamba simaye nga abo bayawukana dda biki no simumanyi yewe ni mukwano nnyo gwa Dax. I don't care by business pattern. I don't care. I didn't say that you should care. Yeah, kati nze wataddeko best friend wa Momo. Nagambe best friend wa Dax. No matter bonna kubaira ne luli abadde nga bamba kati bwaba Dax si ye yamutumye okwogera byayogedde si yamutumye byayogedde then she was stupid kuba already gundi yabadde amazo byogera on Don Chris Doni ochimanyi kati Doni chaka cha musimatuka na busimatuka tejabusimatuka oli yamubuuza batugamba wakuweba kakwani ikitegera nagamba oli ali bufumbe bannange oli ali ku bufumbe bunga temutya bufumbe bwa mukazi ko ati kakati nga tebenda kye bamubuuziza ye nagamba muve ku bya Dax bye mwogere ebyo bikadde ekyo kiba kikusimatuse kyamusimatuse Doni buli kimu kyayogera kimusimatuka sijja muva buli kimu kimusimatuka kati mu kwogera ebyo byonna akonfaminga nti ono muwala byayogera bituufu bano bayawukana dda. But you already details z'amaanyi nga ani yabadde azimbuuziza nade bobuuza nawe omanya yawadde z'amaanyi nange nasoose ne mpumbako wete emikono mpulirize ng'omwana atolontoka nakola ojibana tuka n'ensirika bwe tina mutunuulira naye kati okimanyi gwe omanyi omuganda yatula natula nsi n'agamba mbagala ntosaawo kikyo yali mugezi yali amimaze n'okunywa caayi. Okimanyi tusobola okera ku macanga Dax azeemu ne Momo ne bibakalira ku mimwa mmwe balwasa ne bweguba gwa 10 as long as zibadde ng'anyi okitegeera as long as zibadde ng'anyi. Hey hi Tony, greetings. Ade sinika ekinyongola by'abazungu munnaye bwetyo bwembero okimanyi siko bannaye oba baddayo ndi buli we bajja wano mbeera mu kusinika hi obala dola z'abasajja ne mama luziriwa gwe naye ekirungi nti this time round nti ng'ovuddeko egy'emabega nti baali tebalinaako buli omu kisobola baleeta bagatta naye kuno bageza okwogala nga balina ekibagatta. Gwe bambi waliwo omuntu oyankubira essimu n'ambuuza Fey imwe abali mu midiya naye kyembuuza lwaki oyo omuwala Momo buli mulimu gwagendako gugwa ne ngamba bannaye nze simanyi. Oli wakusatu ng'oyagala kwogera kintu kye baayogera ola tweteesezzaako dayasi tweteesezza did I tell you that n'oli omuwala yennyini gw'oli mugamba we naye yakyogera. No, by the way, it was just an abrupt call. Ngo muntu anakubira nga tomanyi na namba. Muli abantu abo munaye babeera. People be concerned banange. No, obeera ono olina kubira simu nga tokimanyi nga kati
Kati waliwo kwena ngamba kwe emotoka Sharam je yawa mukazi we yali yaddala gwa mukwano gwe nga abannaye nga kati nze binkwatirako wa nine yankubira esimu nga nina zi stress nalina kyengoba nenga kiganyo kutuka nenga nkyetaaga agent kati nga onomanyi tulina kyogoba esimu yonna ejjo gikwata amangu owaayi tuli wano tukayana mawule ekyampya kali muda nasoka nzikanga hello onani tuli wane nakawa mwana walo kankuddi ane mukamu ngamba na leo likasakubira ko yatero manya yajije kuki kuchano ngamba mukama katonda nzoro yange etali kuchano gwe omukazi yambuze ekibuzo ningaba naye sina answer siri mukwano gwa moment banaye abaya akagenda ku mulimu ebizibu ne bituukawo kuli bugagala ko imbu mbakati naye kati Fey kati gwe tokiraba naye bangambye ogweno omwami nyine yamugobesa ogwasoka ogwa TV imbu naye kati waliwo ogwa tours and travel mulala ngovude kuguno n'omulala era nabo byakyakalanyi mujja yasooka waliwo muno omusajja yavayo namukalya mulanga muwa empeza bambi mbuno kayala bagamba mbu oba ina era kati bwaba inayo bambi mukwano gwe yenna mbu message ya mukazi mbu mugambe yesabireko yagamba yesabireko yetambulireko nati yagamba yesabireko naye bwaba simusabi nnyo yetambulireko mukazi watu omuleke era ikabati we yakibala ekigala kye kiri kitya kirabanga simanyi just asking I do not know the person is supposed to ask ye Winnie oba Dax kuba bebakwano bebadde mpozi ne Alani Cruz Alani yakyali mukwano goba obuuze kigereze tombuuza kigere ngenda bukulaba abantu nga tunulira bigere ndeka omuwala yeetonze agamba omanyi owabajjo naye nze omukazi katanzite ati lwaki no yalabye nga bambi yakoze ensonga video yasooka katenzi naye gwe dayasi naye omwana agenda kulala ebintu ebyo gwe okimanyi naye kati by the way waliwo we natuuka nali nyumiza zibeda nga mulaga ka video naye kati soka naye kati okimanyi ono omuwala oludda simunenya waliwo omusajja gwozaalamu naye omusajja alabirira abaana be abalabirira bambi ate bona abateeka mu masomero gali international tweza kera bakuyise buyise olabe ku mwana just omwana amisinze mama jangu olabe ku mwana so si kusasula fees nego abakazi naffe tweta agenda yaffe omukazi yagambye buuza bankubira n'okunkubira ku ssomero ne bangamba guno gwagala kwogera nawe nga nze siriwo nga saagala kwogera nako ogwana ogafaana kitawo waago ogutwe gwogwana gwasama aguteekeko ogumasiki mbaba we ayagala guteekako masimbu gwamufaanana nnyo ogutwe era abaana babajja bangayo nabamufaana naye nedda omukazi ali gwe bakkubira batya essimu ne bagamba omwana yagakugera n'omugamba ate nti siriiwo ng'ate ku simu gwayogera negwe nyina ekintu kyenjagala okubuuza simanyi oba ekigero kyo tekimuli kannya simanyi oba ati kiba kya kisiraani nga temuli kannya but I have the most beautiful feet no ngamba temuli kannya olaba temuli kannya obadde nyina ekintu kyenjagala okubuuza gundi bajjo ne Fufiga bazaala badi bajjo nedda tafuna nkolo butolo yadde okulujjamu tebeegattanga nako tebeegattangako layira dayasi lwaki osaza busaze mu bulago no bila eyo video yatandikira ku Radio 4 we bali balwanira mu studio naliwo nze nakwata video nze napostinga video ku page ya Radio 4 I know how it started bajjo yalina mu studio nga ali mu kola Fufiga yali wabweru no tembambi temukikola at least for that I can test ekyo nsobola testifyinga ko zinaliwo neje batambiranga yonna wabeeranga ebyo byokutambula ze kugambye mwena kye musinzirako okwogera ko batandikira okutandika okugamba mbono simanyi olimbu bambi kibi era baida bono babavaira ne baklarifyinga ne bagamba nti nedda naliwo kati mbuze kati dasi sobola okuvayo mawire nga abanayi andi kugambye twali ku Radio 4 ate wandi yako
Nedda kati wobyali mukwogera ebyekisiru mbukati banaye naliwo nga Fey akola interview mbusimayanga biki naliwo ku radio anyway ne video zera gikwata tuveeyo omukazi yakoze ensobi yeetonze ati yakoze ensobi no ate ensobi kiki yakoze kati kankubuulireko fe omukazi osobola okukola ensobi kati n'okitegeera after 10 minutes nti tewakoze ensobi fe obusungu butudraivinga ati kati okwetonda yakoze ekituufu nedda nati yakola ensobi luli kati nategeera nti yakoze ensobi neyeetonda yes kati tukireke bajja sonyiwa omukyala abe omukazi yafukamidde ne mu kamera neyeetonda naye anko bajja anaamusonyiwa naye nze kyenalabye alayiko olumu omukyala amyesinga omusajja kati kankubuuze ali atya naye nno yeetambulireko ekituufu ngenda kati obuzibu bwe nalabye bubuno obulala jjo olw'eggulu ajja kulaba bidi ajategeera obadde balabi balungi kolera abantu kolera ku bantu jjo ate teyagenze nako but it's okay. It's okay. Don't know. Yefuge. Bana kasikatira ya kumpaka tujja genda Oluyimba. Yamuje. Nkube tusazeeko tukomewa. Ne barakiwonka enkube